Nah. Page bagiyingiramu. Ezaffe eza struggle page bwezityo bweziba. Page bwezityo bweziba eza struggle naye siza kuva ku live. Mfundikire live yange ne ya Sunday. Ne mani bakiri mulekera okuyingira mu page yange. Ne page ne mugitawanya. Wakatandika buwoti kasita mani batuleetera ekyuma. Abasajja tebakyayagala bintu bya Facebook bino. Baleeta ekyuma kya page. Kasi totandika ebintu bya struggle. Ne page mugiveemu. Olaba mwabadde muyingidde mu kyuma kya miso. Abasajja nga bayingidde mu kyuma kya miso. Banne sina kyenda bakola page mugireke. Mugireke nkola emirimu gyange nve wano leero. Ne page ne mugisumbuwa page ne mujinga. Avuka bali awo kyaddonda awo. Wano ku Gundi. We batuula bakola ebintu bino ebya NRM ebya online. Tebahakinze mu page wowe. Ne mundeke malirize programu yange. Njogere ku COVID banenve wano. Ne abavubuka abo bamazeeko emirembe. Kipeji mwanga mujja kitwala ne mpakana. Ne muri hafu wogitwala eno. Si kyayina kyenkolera ku page eno ne kibeera successful. Bangamba. Timirundi page otujja kutwalako nindoza basaka. Ne logins ziri bweru. Ndowooza wamma we bankuba ne batwala essimu. Ndowooza wamma we bagiyingirira. Bane mu Joseph page yange. Nwanyaga nana mwebulwana kanyi. Ne ekyuma kya miso. Nakine magalo kiyinge. Bane sinza kuva kule iveno nga siwagidde Labadaba. Nyangu wenga tebanajijja. Labadaba bamuvuma mu mwagazaaki. Labadaba yawasizza mukyala w'emirembe. Kakati okumuvuma nti bamuwasizza sikitegeera. Muga Labadaba bamuwasizza oba bamuwasa bamuwase. Bane mumulekera Labadaba abeere ne mukyala w'emirembe. Bane abantu bavumye Labadaba. Mbu bamuwasizza mbu kimanya bavuga oli wamma oba bamuwasizza. Nza basajja mbamanyi muri basajja ebweru. Naye mu ewammwe muri bakazi. Nina basajja bangi bemanyi wano. Nga ewuwe talagira mukazi. Ninga ebweru wafuukira omusajja. Labadaba we baba bamuwasizza siraba gwe kiruma. Oba bamuwasizza. Mamuleke agenda anyumirwe. Abantu ne bayisiba ku Labadaba. Labadaba bamuwasizza. Labadaba bamuwasizza. Abannayuganda abamumba manyi muyina ensaalwa ne fitina. Labadaba baba mwasiza kikulumirawa. Leka agende ne anyumirwe oli mukyala we. Igwo manyi bye yamukoledde okutuuka okumukolera gamba nti kati tugenda tubeere wamu. Temumanyi bantu bavudde wala. So Labadaba oba bamuwasizza mumuleka agende anyumirwe. Abannayuganda muyina ensaalwa ne fitina. Obuli bamuwasiza gomanyi gye batuusa okutuuka okugamba nti kati Labadaba n'abantu ne beesiba ku Labadaba. Labadaba bamuwasiza. Labadaba takola ki? Labadaba genda onyambe ffe tuli mabegawo Labadaba. In fact Labadaba tuli mabegawo. Genda otuyambe ekikazi ekyo ekyakuwasizza. Otukolerero n'eka video tukanyugire fe abawagizi bo. Abantu abakuvuma bawulire ddala ensaalwa. Manyi mu Uganda waliwo ekintu kye sitategeera. Mbukundi simanya gondi bamuwasa simanya gondi gwe kikulumira w'abasajja abamu wano mwawasa abakazi n'abakazi be babafuge waka. So Labadaba gendo kikube Labadaba styles fe kitwagala oyo omukyala simanya yenna alongo wake mukube Labadaba styles fe abawagizi bo tuli eno tuli mabegago Labadaba okitegedde oba gwe wawasiza oba bako it is none of people's businesses. Okitegera bwe batwe bali bamanyira wano nange Labadaba nange bwe batwe bamanyira wano ku Gundi ku Nalongo Doni Nanka Donzera nti ojja kwejjusa omuntu okulya mukyala w'emirembe kiriko okwejjusa. If you eat your woman in peace unaaba wejjusizaawa n'Abannayuganda bansobera. If you eat your woman in peace, onajjusotya.
abana Uganda bomma labadaba go and eat your woman in peace tebakuteeka ko bwebindu buli agamba nti labadaba bamuwasiza n'abasajja basigo buli wano babawasa mudda mukuvuma labadaba nga wendi sha labadaba mabulumba bati genda wa mechikazi okubera labadaba style zonyumirwa tukasukire n'obukunku abana Uganda bayina ensalwa tebagala kukulaba muntu nga anyumirwa mirembe no tebagalanga kukulaba muntu wamanga anyumirwa mirembe labadaba kyenkwagaza omukazi mukube labadaba styles buli akuvuma omukasukireyo ka video mwe ndi mukunyumirwa mirembe kati labadaba nejusizawa mbo gwe bawasa mbo simanya if you eat your woman in peace like kiba kirumira wo omulala abantu omma kumanyira na kujoga abantu mbo nasa era ajja kwechejisa bwe batunanga bali bamanyira akakana kato kali chejisa eating my woman in peace chenjo kwejisa ngaso chejusanga nzaba na Uganda labadaba am behind you go and eat your woman in peace otukasukire nobukunkumuka bakwatibwe ddala ensalwa fitina na nsalwa oba magi ayina sente ngasinga omugagga bakiwandikawo mu Bible nti omusajja ayina okusinga omukazi sente like where did they write the fucking write that statement that men are supposed to be richer than women? Where? Tell me where, which verse? Labadaba go and eat your woman in peace. Tell you one maja kumanyira, this is a free world. Natubamanyido omusajja olina amulangira amanyo sibanya biki ne mumanyira abantu abamu mu Uganda mumanyira oli labadaba styles ze zamutusiza ku mukolo ogwo mbu ajja chejjusa omanya abavubuka mujja chejjusa temwagala kola genda okole if you want to work gandi wakanya ganyi baba tebali bamanyira nzo okuva bana Uganda bamanyira ku nalongo akana kato kamuli akatya okagenda chejjusa I'm now looking when najjusiza sinalabawo like sinalabawo nga maze okulya mukazi wange mirembe sinalabawo when najjusiza okulya omukazi nakyo kiri awo mbu kintu kya betu nyo tuteddawo amatu kidebatingeko wanani atalya abasinga obwenzi be basinga ogamba abalala nti benzi nzaba ne Uganda yantama oli mwenzi loji lwakizijjula lwaki government yasebye loji lwaki government yasebye loji tell me lwaki government yasebye loji labadaba not that you have a person behind you me Joseph Tamale go and eat your woman in peace and after make a video over kasukireko over ganti obukunkumuka like babu itabate obukunkumuka mu luzungu asasilo bamanyira abenzi bebagamba badala nti benzi kyekiri mu Uganda okumanyira okusukiraga kati kyawe kyalade kivumya labadaba akiriwa bane mu kyembolire nange baba bamanyira ndina ekikazi kyange tuli mu kulya bulamu nkirya mirembe sina gwe nga bajja bamanyira junior ni mkaso gwa ngamba okwejisa eating my woman because labadaba and that lady they are eating themselves in peace tebawanga kuko ne byakulwanisa sibe babye sente za mweza covid why don't you leave labadaba to eat his woman in peace ngana mwe muri abamwe mirembe ibane omuntu nkana alaba ne Uganda kumanyira bomma bantu olujanja n'olukezikezi luli mu Uganda wan ndako okukogera ko takusasira rent takusasira nyumba tamanyine muntu wakera kwebezaawo nze nakwawa labadaba gendo chukube echo chika AK47 gendo chukubera labadaba styles obakasukire obukunkumuka obagenze labadaba kasasiro petwa kuwagoda abenzi mu Uganda abenzi abekukunala abenzi bebagaba balala nti benzi mbabavubuka abawasa abakazi abakadde muri mujjajjawo mube tulya muri mujjajjawo tuli bantu omma kumanyira na kujoga bantu oli wabalya mukazi w'emirembe bikulumirawa muri mujjajjawo mubabalya muri mujjajjawo just manipulation and yasamucation that is as engraft our society
Twakuyiseko mukwatirako magulu. Takuyiseko kumuyambako. Gwe kiba kikulumira wa like as kiba kikulumira. Manyira bumanyizi bantu. Nze manyira nembata. Era tatange yangamba wa junior. Eat your women in peace. Don't make a noise. I should them in peace. Abantu buli omu abeera malojo. Singa tuteeka ekitabo mu lodge. Abafumbo nga twataddewo wano biometric scan nti we baba balokugata mu church oleeta ekyenkumu kyo ng'oyingira lodge oyinza okufa ennaku. Ne tutumala tuteeka weteeka nti buli gwe bawasali mu lodge ayingira ekitalya tuzimba yeddala. Twate tuli ku political prisoners. Abantu labadaba aka video kana mukutuse ewala badaba simumanyi simulaba nko abakuvumye njagala obakolera ekintu kimu kwata ekyo kikazi kyo kimagi kinyirira nakirabye nki simanya kinaalongo simanya kiki noba naalongo bali muki yalabbi twajirwa banaalongo baba nyavula labadaba kikwate today kati wenjogerera nga olabyera iveno go kwata kikazi kyo muyingira obuliri otekewo ka video obakasukire buli yakubye baga nti obukunkumuka bwe buno bakujjeka akamanyiro n'akajanja bali wakusasulira rent bali wakugulirwa no wolwala ali wakusasulira bills twako abantu abatatusasulira bills okudictatinga tone Vuka, bano majemo, nanya bavuka. Abantu bamwine bizibu mule medukula ku bizibu byamwe. Muyingiriza byabalala. Nanya kino kikazi ekyadiba, kifulu ttako. Nga nakyo sebe kivuddeyo kimanyira dabadaba. Abadaba, yamanya. Nga n'omusajja we yakolema okulaga mu bantu gwe. Manyira dabadaba gwe. Manyira bumanyizi bantu. Banalongo baba. Labadaba. I'm behind you. God eat your woman in a peace. Mwami Museveni, what tade mayumba tunaliachi? Tunaliachi, like what are we gonna eat? Man, it's totally intent you just close down the country like that inga tumazena kututegeza. People have loans. Abantu balwadde bayina otugadde bwotyo. Ayina okuleta oxygen aliwa. But teacher ba chemistry bakwatibwe bunambiro. Buli teacher ngo osomesa chemistry. Mwatugamba wano hydrogen peroxide. Simanya bwo mugatta mu calcium. Wano kati mwekwese. Abantu banyonya byakulya. Mwami Museveni teeka water force mu bwangu egabira abantu emmere. Oba tujja kweyiwa ku luguudo. Mwami Museveni Manika video kanona akalaba. Teekawo task force mu bwangu egabira abantu emmere. Tetugenda kulya mmese. Ogalawo bwotyo bwogalawo. Abantu tuwe grace period naku biri tusopinge. Nani okera ku manchano sibe gwanga bwotyo ngasibe ente. Abana inedda. Mwami Museveni olabiko yagala kwejjako. Anga is the last thing in the revolution. Nugati abalambuza bave bweru baba tambule. Fatebe bage mano tuleme kutambula. Mwami Museveni tukwegayiride jajja nkwegayiride teekawo task force ewa abantu emmere. Abantu bagenda kulya mu State House. Gwe n'abaana bo muli bulungi. Banenga tubonye. Landlord yakede ku Mugambye landlord get the fuck out of my house. Museveni ye yagadde gwanga gendo banje Museveni. Lwaki obanjanze? Nze yali gadde I was still incapacitated to pay you. Now I'm incapacitated. COVID is a natural disaster. Togambye ku banka balekerawo okubanja abantu mesolo. Togambye ku banyini bezembe balekerawo okubanja abantu rente. Amasanyalaze togaseza, amazi togaseza. Tuliyewo tukole kitugende mu nsiko. Mane omuntu ngabonye. Anna Rabadaba Mwami Museveni tuwe mmere ennaku ana mu 3 nyingi abantu balina abaana
abakazi bonna abagemeddwa wandibalese ne batambula kale abasajja basibire mayumba naye abakazi abagemeddwa leave them to move freely ne baba abakasajja abafumbo mwandi badde mukozesa ekiseera kino okujjamu sente zammwe kubanga nje mbebuulira mazima abakazi bamwe hati bali waka manna tugenda kulya ki mu covid muno tugenda kulyawa where are we gonna eat emmere eriwa nini obuwumbi bumeka kulwanisa covid yatwala contract ya oxygen teyaleta oxygen tokabene bisomesa bya chemistry byekwese waka fachite mukwata basomesa ba chemistry abo na nonya na simu ya director honorable Muyingo je nasomera ampesete zange za chemistry batulimba nga batukubemba ko mu laboratory peroxide mixed with calcium musoma nyofu na oxygen bane byenjogera nabyo bitufu my oxygen chemistry yanema sagala nnyo bintu bitawanya bwongo bwange era daddy bwe yajjanga kusoleka no mwana wange singa badde abiyita teyandi badde wange where the chemistry teachers abantu bagenda kuliyaki temwatu wadde grace period kati nze mukyala wange bamusibidde gundi bamusibidde maya simanchaliko oba alina musajja mulala mwami Museveni teekawo kennaku bbiri abantu batambule baddeyo ewaabwe abamu abakazi baabwe babasibira mu bitundu birala they don't know what's happening to them kintu kibi nnyo is bad not to give people a grace period abantu tebeetegeka ne tubawadde obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente kanaye gavumenti ekujjako omukazi abakazi babasibira walala wamma n'abasajja omukazi we ali Masaka nnaku bbiri tamanyi kimufaako toyagala kuteekawo nnaku bbiri ziwa abantu ga nti all women and men abaali mu bitundu ebirala return back to your husbands just 2 days owa abantu basoopinge negwe noggalawo bw'otyo ngaggala ente ezo kintu kibi nnyo 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 abantu balimu kufa olwa okusijani mwami Museveni nasoma nti mulage n'ebitanda mu 9 nga doomu y'essomero mwami Museveni ndakutadde nategedde nti Uganda naawe obaagala bafu emiliyoni tulyana mbu mulage n'ebitanda 9 intensive care 27 nenga obuwumbi n'obuwumbi buli kyayagala mu supplementary budget yakifuna bamu obuwumbi ageze bweru atewoleddeko sente oyo golaba I'm now going to improve oxygen akute contractors wadde mwana wa kuteesa nomu gundi womunene omusijja mwogera tebaliita Narabe Permanent Secretary Dr. Diana Tunenga before he came in this ministry they were the suppliers and the Ugandans they are entitled to make business in people's lives. Those people are making business in people's lives. Paneka tubogere oba mututte nze tamalebu na wayo bulambwe oba mututte sibe ya wa contract ya inako gwakutte nokati oxygen cylinders teziriwo ati comparing Uganda ne Italy ekola Lamborghini wamma Italy ekola Maserati Italy ekola Ferrari Italy ina Fiat Italy eri mu G7 Uganda inachi mubuli kuzema ngudo Kongo mbano nyengeri ja isolating Rwanda banenze mwami Museveni ne government yo nabatadde nsibira mu nyumba bwe mutyo nyamaka government eno we bayagala abavubuka wamma badde munda mukolewo app ey'abakazi mubateeko okwo mbona afuluma nemmere mugibawe bavuga bebe taga bintu bibiri make an app put women and give them food olabo bawaliwo muvubuka nafuluma munda tujja beerayo munda awo government eno nekola app neteeka kabakazi ngo bafunire okwo nemmere tetuyina kitubeetaaza oba mubbe miniro oba mu kwegwanga twaliba wa mulibbe twabasonyiwa fe twabesonyiwa gwe Mugisha Oliver
ekiganyo gagawala lubale wewa mmwe mwavu tasaba nambuza asaba byoya byanswa. Can't you differentiate into Nomirundi junior listener? Gwe bakanza ayogerera tata wange ndi spokesperson we. Did you go to school, you people? Abantu bamusoma. You cannot differentiate it tabale Nomirundi junior kati ayogera. Gwatuba musiro mufungula ndiga. Pa musiro mufungula ndiga soka kubikula endige ekikira so kalabo bansajjo bankazi. Sali obusiro bisembayo. I wonder you people. Don't you see that this is a junior? The other is senior. I'm not his spokesperson. I'm not his spokesperson. Manya bantu bamumanyira. Do you pay him? Gwa musasula. Tucheka kamanyiro namu. Mumanyira. Nsio nechi manyi. Abamumanyira. Waliwo ne yabadanga there is a red in London. Manyi we yabadanga mba. Ne mugamba nze ndi ku ground ndi Uganda. Now we had somebody, nemuga somebody aliwa. Asura kalerwe. No, he was in a country telling us nemuga madam. Ati mbajja ko mangu. Sina budda, I don't have time. Madam kyenkubulira ndi mu Uganda abantu bafa. Wanedwaliro ya milioni 5 okuteka ko okusijeni. Okuteka ko okusijeni ya milioni 5 nemu. Eddagala lye batwawa Ugandan government akakadde kala batuletede dozi kakadde kalamba kati ze bagenda okujjayo ze zinensa amawanga lye ateekawo amawanga nanti gakuŋŋaanya ku buddagala gatuweeyo. Sina munomo gundi nalongo Javet sina gwe nyenda ku blockinga nze sina budde bwabwe. I'm not at their level. Nti gwe stamanyo mareke mirembe ku page yange nesimu yange nga sense wenu asina bude blocking abantu kali chichi kyogenda kuandika kyogenda kuvuma kibatanvu bangako bane tukuze tuvumwa teri kivuma kipya mu nsi tekiri mpozi ngogenda kumvuma mu Italy restamanyo balo Sipano balo France ne wano ne bongamba olinga kino byonna nabira balabadde ndamanyo mu manyira tobala banga kati page yange eriko ba followers batene nako okumanyirwa ku page yange nakowa teri ansasula fenna tuli mu mbeera mbi na mwembeera mugiraba yakweyaguza lujjo abantu bali mayumba na baana baabwe tebalina wadde kibalya abantu batusa okulya emmese oli ayimirye nagamba yavu closed for 43 days nga minister twaji obumbi n'obumbi baba kyatudde wa wadde gas wadde kitanda tekiriyo neno labono nga jja kumalako emirembe nze yabeze nzige nze yabeza covid temujja kumalako mirembe buli omwe akole ku bizibu bye gundi nyongera juice amulindeko bamala okundetera juice omulala hello sebo bagenda ndetero ka juice bana munange government eno nalabye mwami Museveni nti ebitanda bididwenda mulago derifalo ene bitanda lwenda ICU zo bazirimeka ninga mukulwanisa covid by the tugenda mu buwumbi 10 ezo tulwanise kintu ekyo covid n'abantu bafa sukali abantu bafa sirimu abantu bafa diabetes abantu bafa tuberculosis abo botu beerabidde abantu bafa hepatitis B. Last time we lost very many people to other diseases. Abantu bafa malaria. In fact, malaria atta abantu bangi okusinga covid. Nene ba business z'abantu wezisaanawo. Simanyi oba mwami Museveni ayagala kola kirasi nga bali mu government be bagaggabuka ng'ensiyo nanje. Lockdown tibadde tiyetaagisa. Yes, wave bwezito bweziba. If you are irresponsible, you die. Wave bwezito bweziba. Kakati sadi wave wejangera tuddeyo mayumba. Fofi wevu wejangera tuddeyo mayumba. Fifi wevu wejangera tuddeyo mayumba. Seven si wevu enajangera tuddeyo mayumba nga tulya kye tulya. Mwami Museveni ne government mudduke mangwe Pakistan musayininga endagaano y'omuceere. Neka tetulina food basket. Abantu bagenda kufa obwavu. Kanenze mama wange ayina amaduuka. Tukikatiro nti mama tugenda musasuza ki. Ate ekisinga okunnuma n'abeena alimu. Nabo bawuliddemu anti kati we yagadde bamulondemu babuloga be naalemu baliwa mwemmere mugina akawunga mukayina get me juice get me more juice and pack this food
I will eat from my home. Thank you. Tetulina mmere abantu bafa malaria. Omuntu kakano ka juice nako kaweddemu. Nokyo tugalira bwotyo nga gale ente ez'okufaamu banne tulinte. Tewaliwo task force. One more mutuufu. I don't need a large number. Ebyo nabikomya. Bandi mpogolo oluba wano kwasama. Mwe mulowooza nti live zino ze tukola abantu bako nze nkugambye abali mu government eno bakowa. Bampogolo oluba paka nakati lucha nnuma. Medication yiyo ya bei. Banange. Nange kati mune nonda mu wa mentalo zenwana zise. Olaba Eddie Mutwe akaba. Natunuulidde Eddie Mutwe nga nyumya story. Ne mumujjamu empale Eddie Mutwe. Ne mumugamba agala amagulu bwati. Ne mumutu. Banange. Banyumiza kitalya. Nina bakwano bange wano babakwatira mu bbaala. Nabo ne bano batamale nabo nantya kulu. Ne banera nange ninako emizimu gy'ekika. Nali nakavaawo bwenti. Ne babaziika kwasibo ne babatwala ekitalya. Banyumiza kitalya. Ne batamale wawonna buwonyi butagenda kitalya kwa nze nfiirawo. Kwa nze omulamuzi ayinza okumpa bbeiro lwakaaba ntandikirawo wali ku bbaasi njagala maama wange. Nze ne bankwata mu bantwala ekitalya. Njagala mami. Era omulamuzi ampa bbeiro abagamba nti twamutadde lwakaaba nnyo mu kkomera. Leka gwe. Eddie Mutwe nga musajja w'amaanyi. Naye kunyumiza kitalya. Namusifanya obunyabunyeza abaana b'abantu. Banno tukoze buli kimu. Abantu ne batereka sente mu National NSSF ne bafa. Naye nga temusobodde kuzibawa. Mbu muzibaterekera mbu nga bakaddiye. At least mid-term crisis bawe sente zaabwe. Abanange gavumenti eno abantu kati bali mu mayumba. Land Road atubanja. Era nze namugambye njagala Land Road amangi. Na nyumba yentere njifulume. Abakazi baffe abamu yabasibidde walala. Tetumanyi kibafaako. Soko abantu ennaku bbiri bagamba nti all women should return to their husbands. Kati nyumba njirimu bwomu. Nobera mu lockdown ng'ennyumba ogirimu bwomu gwe nga toyina omanyi gwe kye kitegeeza gwe okuba nti toyina mukazi gwe ng'oli mu lockdown y'ennaku 43. Omanyi kye kitegeeza gwe. Omanyi psychological diseases gwe z'oyinza okufuna. N'ebyo byonna teyabitunuddemu. Onaafa nga gamu. Museveni ossa abantu bangi. Okusijeni. Kwata abasomesa ba chemistry bonna mu Uganda bawera bala tuli bituulo omwo byatubba ssente wano bwe bisobola okukola nze omusomesa wa chemistry yakuba emiggo kukwata kalisamu n'omumixinga ne hydrogen n'okola oxygen gye bali beebase. Anna oyinza okulumba gavumenti eno n'okoowa nogaye bannange infaaki ne bizinensi z'abantu n'olumya abantu 1,400,000. Olaba na America yaggulawo ensi zonna lokuziguddewo ku lockdown. Covid is here to stay. Bani Covid tayina gy'alaga. Tuli 1,400,000. It is not a number erwadde tekola na 1%. Nesinga kale twalina wa mama alwaliro abalwadde basobola okugenda because now the battle is isolate those who are sick from the what? Nanga sente twazimuwa. Nze nandisobedde yandisoose kwogera bye yakolako talina kye yakozeeko. Then we have created a capacity. Manange. Amazzi, amasanyalaze, amanda. Bambi natunidde abantu abagenze mu kibuga okukola. Bambi ng'olabira ddala bayala. Aba boda. Owa boda wakati family agenda girisaaki. Kyokoledde tuli mu struggle grade 5. Boli ekyemisana abantu kati balya kimu. Bano obwavu buli mu Uganda. Bano obwavu bugenda okutta abantu. Badera abantu bagenda ate yo ala etete. Nkugaye luli mu Covid wetwakoma. Covid kasita yaggwanga emisolo gitandikirawo. Aba business z'abannansi bwe zigenda. Daba Museveni wazza obukadde 2 mu bwavu.
olw'ekintu ekitono ennyo lockdown yabadde teyeetagisa for what really for what kati covid tugoba mugobe mu kifo twali tumukute n'agenda mu kalulu mwami Museveni ne tubuga mwami Museveni togenda mu kalulu n'akagendamu n'akola homecoming okuva ku faamu y'ekisolo mugijjukira homecoming gye yakola abantu ne bakuba baana bati laba abaavu bwe tubonaabona ebitanda kati byakubirwa masimu nti ssebo ntegekera ekitanda abanene baabitutte kwegamba lifaalo eyina ebitanda 9 olinga ddoomu y'abaana be bazadde ebyo bitanda by'abaana be bazaala mu Uganda kwa abantu bazaala mu Uganda ICUs kati olaba Kampala afaanana bw'atyo olwo ki ekiri e Masaka abo bo tebafa bufi ki ekiri ekitovu ekiri ekitovu e Masaka ewaffe Vviira ki ekiri ewaffe Erwengo kubanga era abeerwengo badduka Masaka yewali lifaalo bannange banneetwesabire abensi bweggwawo olw'omukulembeze omanyi Mama Museveni yalinga Mao Zedong naye bw'atyo bwe yali ewe China akutte abantu abajje mu byalo abagambe tukuzimbe industrials China abantu obukadde 25 ne bafenjera kuba tewaliwo mmere ebamala kakati Mao Zedong bwe yalaba nga abantu bamukyayi kye yakola agenda ku swiminga amawulire ne gakuba age China communist China ate ye Museveni naye mu communist China ne kuba amawulire ebiseera ebyo nga Mao Zedong bw'amuvinze from his mistakes Mao Zedong bakyali Joseph Stalin n'afa omanyi Mao Zedong we China naye yegombanga nnyo ba president ba Russia olw'obu communist ba Lenin ba Joseph Stalin mwagala nnyo ayina erinnya lyange Joseph anti ba Joseph babeera abantu b'amaanyi era kale mwana wattu kyewuunyisa Joseph Stalin yakola ekintu ekiri unthinkable mu lutalo yataasa Russia ne Moscow nga mu second world war yakola because Hitler yali amazo okubakuba nga mailo 7 ayingira ekibuga Moscow ne bagamba Joseph Stalin fuluma ekibuga we cannot defend Russia and Moscow at the same time munebe baba mutadde mu train Joseph Stalin aba agenda n'akyusa ebirowoozo bye but generally guys Joseph oli kuki I'm going to do the unthinkable I'm going to defend Moscow and I will defend Russia era yakikola Joseph Stalin mu byobufuzi alinga timu gye bali bakubye 2-0 mu dakiika y'ekyenda n'eguwangula 3-2 mu dakiika y'ekyenda mu 3 lwe lutalo lwa second world war era nanyumiddwa nnyo olutalo lwa Russia ne Australia eri mu kaaba Russia yataddeko tariffs emisolo emingi ku wayini waabwe kakati Australia yakabya amaziga Australia edduse Singapore nene president wa Australia naye atwekemu how can you go to Singapore to get solutions over Russia ng'okimanyidde ddala Singapore is pro Russia era president wa Singapore yamugamba nti their countries Russia China tegenda kuvaawo but you should construct a relationship with China. Sorry, China tagenda vao. You should construct a relationship with China. Mulabe ngere jemu ironing out difference. When you say Australia, because Australia, olutalo luli mu South China Sea. Era ndabe Biden lero ngagamba nti amaje agenda kujja amaje. Already mu Afghanistan yagajjayo Biden. Biden yajjayo amaje kati mu Middle East agajjayo ayagala gatwala mu South China Sea. China eno bagala kugisala by'oluwa watiro the Red Dragon. Kubanga eyagala kuzimba Silk Belt Road. Silk Belt Road is an initiative. Etandikira Kazakhstan. China bwagizimba Silk Belt Road najije Kazakhstan negende Irani neyitawa egenda kutuusa routes zensi. Remember tubadde tulinyo ku maato America nga mwejjanga bola Suez Canal. Suez Canal ya Egypt n'aba America be bafugawo because bwokwata Suez Canal ne Strait of Hormuz. Strait of Hormuz eri Iran ya controlling ennyo na America balwanira wali Strait of Hormuz eri kumpi ne Iran. Kyovanga wabadde onnyo okubagana n'amaato okufuna ebizibu mu Strait of Hormuz. So China yagala kutuusa trade gundi ya mawanga yagala kutuusa trade routes nti Silk Belt Road eyo bweggwa amaato gajja kuba gakola kitono nga abantu batambulira nnyo ku nguudo eva Kazakhstan eva China Kazakhstan Pakistan Iran nemala negenda mu Europe ate munedda mu Africa. So it is changing the global world and the global economies. So, by the way, because I'm a student of international relations, I'm very informed about international politics. Nayo lukungana lwabwe lwatunyumidde nnyo lwa Putin ne Biden olwabadde Switzerland. They agreed to disagree. Lukungana ndoza His Excellency Kagame na Irwe yali ayagala eri President Museveni. Let us agree to disagree. Tukkiriziganya obutakwatagana.
So it is very challenging for the world powers. I was following that. But Australia, yes, says, in Australia, na ina average ku China. Iron ore, China zimba nnyo railway lines. Kati iron ore bamukolamu steel, bamuzimba mu railway lines, bamukolamu ebyuma. But China can get an alternative. I can get iron ore from somewhere else, not Australia. So Australia erimo kukabolwa wayini zaabwe. So narabine mu Museveni comparing Italy ne Uganda. Italy is a superpower etula mu G7. Ate by the way abantu batamanyi nti G7 bwe yali formed, Italy yali ine economy yamanyi nyo by that time. Nene again angekamu. But munsi yonna Italy nsi yamanyi, you cannot compare it. Much as now by ebizibu bya COVID, but they handled. For us, tucha believing in lockdown after lockdown. I don't know whether they will lock up. So ekyokubiri Amama 70 yayogeddemu ekirungi nti tufuneyo ku madagala amalala tuleme kubeera kwa AstraZeneca anange anti AstraZeneca yali wa Bungereza, program yali ya Bungereza, kati yo Bungereza ate nejiwa India kyofuna banga India yesiganya mu bya madagala AstraZeneca we India kakati program bwejiwa mwana watu India nayo nekubwa nnyo COVID ne bamwesigaliza nga tebakyatuguza nnyo. But oyo gwe bayina AstraZeneca, America ina Pfizer mulungi nnyo, nalabye mu G7 America yagala kuwako amawanga agamu. So I do think that singa America nafe tuyamba netwako naye, but we have a tough relationship with America because of human rights. Ndoza mwena mwalaba audio video yafulumira ku BBC gye bakuba mu November aweddenga amajegata abantu. So because of human rights we are not in the ideology so much of Americans because Museveni abadde nnyo mu communist Russia, but they are going amawanga agabadde gakolagana ne Russia. America we batula mu G7 are taking steps biri is to fight COVID and to fight Russian influence in the South China Sea. So I do believe that politics is going to affect us and how we are fighting COVID. Chovolanga yazzeyo okwewola mu World Bank ne mu IMF ne bamuga sokoleta accountability, but he's doing that on the expense of the people. At least we would have had very many oxygen cylinders. At least we would have had the beds. At least we would have had the ICUs that are better equipped, because these waves don't just come. It is actually expected because the virus imitates. Imitation means it changes formation. It changes how it attacks you. That's why viral diseases are very hard to fight. HIV. Abantu abamu tebawula HIV na AIDS. No wobeera ne HIV kekawuka. But we paralyzing white blood cells zo ziri endwadde zo opportunistic diseases kwanga oyinza okubeera ne HIV ne paralyzing your immune system kakati ata onofuna obulwadde kibwenso olugamba kale nga malaria nofuna malaria. So ekyo kye bayita AIDS. Nti opportunistic diseases zituta advantage ku immune system okubeera nafo naye omuntu tayawula HIV na AIDS. They are different. So virus are very hard to manage. Mostly instead of COVID, they have done two things. Leadership. Nadabi Road Mayor is not involved. Choka Kampala yesinga balwadde. Amama Museveni abikolanga yo with these people. Basiba wasente. Is okuleta ebyuma ebya oxygen era abantu betasobola bagobata era tasobola bakwatako. So that's a challenge. We are in a capitalistic economy whereby people fighting for people's rights is secondary. The priority is making money. Nabagamba nti omucapitalist by the munsi yaba capitalist omuntu aleka abantu nga bafa nazimba supermarket era kati ojja kulabanga apartment ziri mu kusituka bamukozesezza. So you cannot lock people down without a framework. People give them food. Abantu balya bisubi zino sente. Government in a capacity. All about to take a center mu kuzimba oluguudo lwe Congo, billions and billions of money. But what is coming from Congo? All about to take a center mu kuzimba oluguudo lwe Tanzania lude Burundi. I don't have any problem with these roads. They will improve us economically, but they used to fight wars because they want to isolate Rwanda. The problem is now to isolate Rwanda. He's fighting so much to isolate Rwanda. Era recently, obancho ogere. Icho kanchireke kya security. Tubadde tulina abasirikale betwa no tamale sirika ko lwaki oyo geranga ebintu binakuleetera nankani. Wama is to isolate what Rwanda. So lockdown wasn't inevitable at all because we didn't plan for the people. What you kill 30 people, you kill 5 million in a matter of saving a few, and you don't have the necessary capacities. You don't have the hospitals, you don't have the oxygen, you don't have the ICUs. You have not involved chemistry teachers. Unless the chemistry teachers were allowing us in school that they can make oxygen, first arrest those people and put them in Italy. All chemistry teachers should be arrested.
for telling lies and for taking money that we can make oxygen. Because I saw myself when I was still a student, we used to make oxygen. I don't know whether we are mixing calcium and hydrogen or hydrogen peroxide or magnesium. I don't remember. But what I remember, we used to make oxygen. So I don't know whether this oxygen that people breathe is different from the other one we are making in the laboratories. So it is quite challenging. I don't really know whether this one is blue or white. So all chemistry teachers would have been assembled in laboratories, given the necessary capacity so that we can make our own oxygen. But even Mr. Museveni said that the cylinders are not there. Nenga, Mame Museveni, tule twasonde billion ezisoba mu 5. Ojjukira bwe yatugamba okusonda oyo musajja. Do you remember when we were soliciting for money? Couple neziwayo, lwaki kale tetwagulamu cylinder? Ne sente zo zalagawa. Munembo account zali mu bank ezibu nga basiginotale balinga basatu. Bwe nabiwulira mbote zaateekebwa ku consolidated fund mu parliament. Mu basiginotale balinga basatu. Sente katika lisengezo bilioni 5 wamatwagulako cylinders ezitambuza oxygen. Nemuna era byonna bigendereddwamu wamakulumya abantu. Neze nenakwana mu 3. Mwami Museveni yegendereze ayinza okuwambibwa. Kwa abantu bawadde alternative. Abantu bawadde alternative. Byebyo byakoze amawulire. Saagala nnyo kugenda mu COVID bajja kunkwata. Kwa nina wano endagaano za ddiiru saagala genda kitalya. Mbube basaba bugongo. Tamale ngende kitalya. Leka mwana wange leka. Ekomera abaana batunyumiza ekomera. Mbuba naaba bonna simanya lufaayo. Nze munaawo okunaaba mbu ate mbogenda mu toyi mbosoka kubuuza Katikkiro w'ekkomera malogerako mu toyi abaana kye babaddeko kyabadde kikambwe bannange ba Eddie Mutwe ne Nubianiri mwalabye ebintu mfakati muwandiika akatabo mbu munaaba mwe leka gwe kitalya bane kumira lwaki tetuligala mbu ogenda mu toyi omala gamba Katikkiro mbu may I go to the toilet nze tamale ngera nkyali awo mbu nninda Katikkiro bane mundeke bane Eddie Mutwe yakabye bangamba okujja mu empale nenga kiki nagambye mama kankubulire mama nze woowulira nti bankotte omulamuzi ajja kumpa beyiro lwakaaba njagala mami nsinde ebigera awo wennyini mu kooti leka gwe mamange nawulira nti bankotte afiirawo pulesa nafe mune tulina abazadde abalwadde leka nnya bawulira atya nti bankutte tutamale bamukutte era bajjaga we didn't want to kill another person, that's why we gave him bail. Leka gwe kwa ambagulako gwa mada, you killed my mother in the process of arresting me for nothing. Mukama bana omusajja yakola ekkomera ly'ekitalya nawulidde stories z'ekitalya mbu balya simanya kipooli simanya tamale ndi ekipooli nze ndi simanya kipuula baana mmwe abantu babonebonedde mu struggle era bwe ndaba omwana agizanyiramu people have lost lives. Ekizibu ky'okusiba mu kkomero dda mukazi wo bamukulyalyako dda abaana bamusibabo banange situesi okuva mu kkomero emenya the after effects odda kikazi kyo baaki yavula budira wenkirowooza namu olungo otandika kuwulira ŋŋambo nti nno mukasa yabadde asuleewo ekkomera akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana banange omuntu akwagaliza ekkomera mu nsi aba akwagaliza ntaana nakdanga mukazi wo bamulya anyina ati abantu batalika bwe batyo munange tuva kitalya kumulabako naye nkoye nnyo nti era ay'amazzi Museveni kyokka bali kusomako mu bitabo abaliddawo bali kusomako mwami Museveni mu bitabo nti teyatulugunya butulugunya gwanga nakutta bantu wabula yabonyabonya ensi. Abana banyumiza ekkomera ebagamba wangi
nga bakujumiza bwe bati n'amagulu negakankana bwe bati nageze olaba bano bakwano bange be bakwatira mu bbala wano kulivuze baana no babanene naye ssebo mbu babageresezeeko abalala balabayo mba ndi awo ekiro bankubira esimu mirundi bakwano bo babasibye ne mbaganze mirundi sirinya kukomera bamala kutwala nja kujja nkulabe ngo omaze okgenda n'oyo yabaddeko yadduse buduse leka gwe ffe munne tuli bamupepe amanyina ne mu kiswa mubeeramu wamma emirimu nti white hats zino zikola kino zine bizi zikola kino nze mirundi omwana yennyumiza kitalina nga mirundi olaba mbu bebakayesa wameka mbu tobuuza mufaliso webakisa mbu webakisa ku ya Rabbi ya Mungu ne bakabaka kati ewali y'abakazi mubeerayo mutya ne baŋŋamba mirundi teri bakazi ŋŋamba bwaba tewaliyo bakazi nti teri bakazi ningaho emyezi 9 ngonsibye mbuteriyo nemukaba olimba tebabawamu kasande nti yuyo mwegazanye nti tewali nembagabagati mubeerawo mutya nti tubeerawo nga bwolaba nze ekyo kyokka kye ebirala byonna nandi bigumidde nakugamba nti mukomera tebakkirizayo bakazi leka gwe dikiteeta era singa banne mugulu eri y'abakazi nga tuli konkoshuwa nti wamma eri y'abakazi singa abantu tebatya kufa abakazi obaleke ku nsi Katonda naye yagamba nti ebimuli by'oku nsi bakazi leka gwe nibaga kati self service ka service mubadde mukakola mutya nti ebyokutwala emmotoka ku service ekitali tewali ya Rabbi anake dikiteeto ono ama komera konna bakkiriza ku bakazi omuntu n'akyalira ku bba n'ebintu by'okubeera mukomera odda abaana bamusibabo mukazi wo bamugiragira dda banne abantu abo tubayambe eddi mutwane nubiyaniri tuba supporting nze mune mwagenda okuddanga nange bammenya oluba mune nina permanent damage kati bwemba njayivuya bwemba nebaka eno government tulijjukira ndigamba bazukulu nti banne twalwanisa dikiteeta nena atusubira mukomera nga nemukazi wote bamukuwa mukale wa dolwe sande nuga nti banne mama naka jangu tunyumye ku nsonga z'abaana ekyo kye kiruma mukomera nabera unoga mba mukazi wange ali kuki banne ekyo kiruma sitwagemenya era wenda babagizanyira munneewuunya bino bintu bituli musibo bya ddala bintu byabula mu nsonga za ggwanga nyavula tofulanga labadaba mugamba labadaba nkiddamu wano nga mmaliza labadaba abakusinikirako amannyo si baana bannyoko abanayuganda bamanyiira lya mukazi wo mirembe teryakuganyo basamuliza obukunkumuka obujozi bubagwemu leka mwana wange nnweka juice anti wemala live eno nange simanyi oba banantwala nanze baba wemubanga mugenda kuntwala kitete muntegeezangako mangu ne Museveni yandikoze wamma ekintu kimu fe abavubuka tetulina wamma buzibu kubeera mu byalo okudawuni ebyo kwata abakazi okolewo app otuwe n'emmere bw'otulaba ebweru bw'otulaba nga tufulumye ebyo bintu ebyo ne kati oli mu nnyumba wekka n'osooka neweekola obwongo ddiira obeeramu wekka bw'oti neweebaka n'ozuukuka enjala neekuluma naye woba wowunga olinawo ekikazikazi kika juniya guma obulamu tujja buyitamu tewali wadde atugumya wandi tuwaddeyo ennaku 2 kati nze ekiwala kiri eri Masaka kikwano kya tebakisibira ati babate abantu baddeyo mu bufumbo baddeyo wababba baabwe banaafuna n'ebizibu bingi so byebyo yeyange saagala abantu bangi kummanyiira nakoowa ndi mu retirement bammenya oluba abaana basajja bakuba ebyaddala bo bakuba ate batulugunya
olaba tamale bankuba amannyo eno temuli nawana ne batankuba wakati kyembeebazaako butankuba wakati naye nga badabba mu Uganda muno va ku bigambo oba wamma bakuwasiza oba emuyenga gyobadde osula siwawo oba emunyonyo gye bakwa it is none of their fucking business ukitegedde dabadaba it's none of their business wano mu Uganda ukasita abantu bakusanga n'omukazi akakana kenze kasita bakusanga n'omusajja oyo omwana musiyazi kasita odda mu busabbuuni oyo omwana yeesabbuuna abana Uganda tebayina kye baagala kulabanga oyina bw'obanga oli musiyazi musango omulaba oyo omwana musiyazi talina bakazi bwe bakusanga n'abakazi akakana kenze kagenda kufa sirimu bwedda ku busabbuuni n'ogana naye omanyi kangula egeisha wange nzire ewaka neetuuse nga ku ntiko neeteekemu giya ne bamala bakitegeera osibira kwanikati kalakata munanga abakubi b'obusabbuuni mu Uganda association y'abakubi b'obusabbuuni gundi yasooka nokaba nenkole ki what should I do nze nawunya n'abakyali ku bantu kati banne nzire ewaffe anti tuli mu lockdown mbu haha retirement no still yanga andi ku pension mu Uganda nti kasita omala okusoma oyingira retirement kati omanyuma ogenda jjejjawa mu Uganda emirimu ogenda jjejjawa olaba n'abagiina kati gigenze Mwami Museveni ayogera simanya free economy bw'abagala kati mu Uganda kasita omala degree ng'oyingira retirement ng'otandika kulya ku pension na benefits za retirement mu Uganda mukyali mu ogenda kufuna emirimu ng'ogijjawa gana amakampuni agagoba abakozi ekyadeggulo omanya abakozi abasaliddwa ggwe ku mirimu omanya abakozi abasaliddwa ku mirimu ggwe nenga balina masters ki government is the biggest employer now ate omanyi ba employing abakada kati zo omwana amala okusoma ne mugamba fe tubagamba tuli mu retirement muloza tuzanya twamala okusoma emirimu negibula tuli mu retirement tukola gwakwasamira abantu ku social media you don't have the brains to get proper jobs alabadaba brains zo bazina aho yo wisdom kayegola baseba mu kusajja yasoma aina si gondi CPA abamanyi account sinamma mu bimanyi sagala mu njogeze nyeyo tefunika wisdom kayagina baizo abantu bambala bakayenti alinga tategera kayategeera kaye yasoma oyo kayegola nze gola bano sawa ntudde ku bachelor's degree of psychology era singane mu nse zitegereka singane mu intelligence kwanza tunya butunulizi mukazi ne manyono no yayenze era nze tuli mukazi asobola ko kyobalanga bakazi basanze bizibu n'okunkuula nkutunya bugwenti ne manya tuho kino kye kiva basanze ebizibu so